abalungi abeekumidde ku mukutu Hope of Life Media in Christ mbeeyanza nnyo era mbaanirizaako mu Kristo Yesu. Mwebale kubeerangawo, mwebale kuwuliriza bubaka, mwebale kusharinga bubaka buno, ate era mwebale kuwaayo budde na kuteekamu data okudawunloadinga obubaka buno, ate era mujja kuba mukoze kirungi nnyo era nga mukolera ddala omulimu ogusinga obukulu bwe mugabanako obubaka buno n'abantu abalinaanye n'emikwano gyammwe ababali ewala n'abali okumpi, kubanga buno obubaka bwakuleeta bulamu obutaggwaawo eri buli muntu. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala nno tugabanireko wamu ekyawandiikibwa ky'olunaku. Ekyawandiikibwa kyaffe ky'olunaku kiva mu kitabo kya Makko essula ey'okutaano olunyiriri lwa 19. Waliwo ebigambo ebigamba biri mu Luzungu mu Bayibuli yange. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends and tell them how great the things the Lord has done for thee, and has had compassion on thee. Tulabye ebigambo bino ebivudde mu Makko 5:19 nga tulaba Yesu Kristo ng'ayogera n'omusajja ono. Omusajja nno ono w'onaaba ogenzeko waggulu wali, Yesu Kristo yamusanga nga na emyoyo emibi nga gimuliko. Omusajja ono yali awangalidde mu bulamu oba okubonaabona nga demons oba emyoyo emibi egya Setaani nga gyamuwamba, ng'obulamu bwe gyabufunza, ng'obulamu bwe bwagifuula obulamu obw'okunyolwa, obulamu obutaliimu ssuubi, obulamu obw'okubonaabona okutagambika. Omusajja nno ono yali nga n'emikwano gye batandise bamuboola nga tebamwagala, bamubeera wala, nga buli omu tamulaamu mulama, nga buli omu talowooza nti omusajja ono ayinza okubaako ekintu ekyamagezi ekiyinza omufulumamu. Omusajja nno ono yali atambudde mu bulamu obw'obutaba na ssuubi okumala ebbanga ddene, naye olunaku lumu yasinkana Yesu Kristo eyamuwonya, eyamulokola n'amuggyako embeera eno ey'okubeera ng'abonaabona n'emyoyo gino emibi egyali egya Setaani. Omusajja nno ono yalina emyoyo ligyoni nnamba. Ligyoni nno kibinja, ligyoni kibinja ekirimu 1,000, emyoyo 1,000 ligyoni nnamba nga giri ku musajja ono. Omusajja nno ono yali awangalidde mu mbeera ey'okubonaabona okutagambika, naye olunaku lumu asinkana Yesu Kristo. Yesu Kristo n'amuwonya n'amuggyako embeera eno. Yesu Kristo yamugamba ebigambo bino, yamusaba kino kyokka, ekintu kimu kyokka kye yamusaba. Yamugamba genda ewaka eri mikwano gyo obagambe ebintu ebirungi Mukama by'akukoledde era obalage ekisa ky'akukoledde, obalage engeri gy'abadde ow'ekisa gy'oli. Abaagalwa, kye kino kyokka Kristo ky'atusuubiramu ng'atukoledde ebirungi. Ayagala tugende mu maka gaffe eri mikwano gyaffe tusheyalinga oba tugabanireko wamu ebirungi by'atukoledde era tubibabuulire. Ebintu byonna by'atukoledde talina kirala kyatusuubiramu, kubanga tetulina kye tuyinza mmuwa, ensi n'okujjula kwayo byonna byonna bibye. Tetulina kye tugenda mmuwa, tetugenda mmuwa ssente, tetugenda mmuwa bugagga bwonna, tetulina kye tugenda kumuwa amagezi, biki byonna bibi era yabigaba. Waatukolera obulungi, atusuubiramu ekintu kimu, mugende mugabaneko n'emikwano gyammwe bategeere obulungi bwa Katonda, bategeere ekisa kye n'okwagala kwe, kubanga abantu bangi baalimbibwa Setaani era bagendera ku ngombe eyo Setaani gye yalimba, gye yabateekamu era gye yabawa okuyita mu byafaayo by'ensi nti Katonda gwe tusinza si wa kisa, Katonda gwe tusinza si wa kwagala, Katonda gwe tusinza n'akyemalira, Katonda gwe tusinza talina kye yeetaaza mwana wa muntu oba ebitonde byonna, naye buno obulimba bw'amaanyi, kuba Katonda gwe tusinza gwe tuweereza wa kwagala, ajjudde ekisa n'okwagala. Yaleeta omwana we n'amutuwa n'atufiirira. Takomye awo, atuyambye mu mbeera zonna ezitunyigiriza mu nsi muno mwe tutambulira, ebizibu byonna ebitutukako ye waali okuba nga abituvuunusa. N'eki kyatwagalako kyokka, tugende tubuulire abalala bonna ebirungi by'akola, bategeere Katonda ow'okwagala, bajje gy'ali asobole obbawa obulamu obutaggwaawo. Kyakabenje nnyo abaagalwa bwe tusigala nga tufunye ebirungi bya Katonda ne tubyesigaliza, kuba Katonda atukolera ebirungi n'atuggyako embeera yonna naye nga talina kyatusuubiramu okuggyako okugenda okubuulira ebirungi bye eri abaluganda batwetoolodde. Yesu Kristo atugamba mu kitabo kya Matayo essula ya 5 olunyiriri lwa 14 nti ffe tuli musana gwa nsi, era n'atugamba nti omusana gwaffe gwakirenga abantu bonna balabe ebirungi bye tukola bagulumize Kitaffe ali mu ggulu. Ebirungi byaffe agamba nti teri muntu akuma ttaala n'agibikkako, wabula agiteeka waggulu n'eyakira abantu bonna. Kale nno kiba kikola bubi nnyo singa ebirungi Katonda by'atukoledde tubituulako. Awo nno tuba tugenda kubeera ng'ennyanja. Waliwo ennyanja mu nsi eyitibwa Dead Sea. Ennyanja eno Dead Sea osoogira ku mapu y'ensi. Ennyanja eno ekigiyisa dead si kuba nti nnyanja yafa. Ennyanja eno Dead Sea nnyanja eyina inlets oba eyingiza amazzi
naye terina outlets, terina weefulumiza mazzi. Amazzi agajja mu deedisi gonna gakuŋŋaanira mu deedisi ne gabeera omwo ne gaatuŋŋununa nga tegagenze walala. Emigga mingi giyingiza amazzi ate ne gifulumya ne gigabirako ennyanja ez'enjawulo, naye deedisi y'ennyanja eyingiza nga tefulumya. Eri abantu Katonda bakolera ebirungi ne babeera ng'ennyanja eno enfudde edisi, si kubanga bafudde wabula ebirungi Katonda byakola babituulako tebabigabanako na balala. Byonna babakoledde babeera nabyo ne batagabanako kwagala kwe n'abantu balala. Kibi nnyo, kitalo nnyo, kuba ennyanja eno edisi eri solte, amazzi gayo gakawa tegawooma kubanga tegatambula, gali stagnant. Buli lwe tutereka ebintu Katonda byatuwadde ne tutabitambuza eri balala kubitegeera, ebintu bye tulina bitalagga, byonooneka. So nga ate bwe tubigabanako eri abalala bategeera ekisa kya Katonda. Ate era bwe bajja eri Kristo, Kristo atusuubiza nti agenda kutuwa engule mu bantu be tubuuliddemu ebigambo ebirungi byatukoledde. Kale nno Mukama atuwa omukisa tusobole okuba nga ebirungi byatukoledde tubigabanako n'abantu abalala, kubanga kyekyo kyokka kyatusuubiramu. Teri kirala kye tuyinza mmuwa, teri kirala kye tusobola mmukolera wabula okugabanako ebirungi byatukoledde eri bantu bannaffe. Mukama abawe omukisa. Nja kubasaba mwekuumire Hope of Life in Christ Media, ate mweyongere otugoberera ne ku WhatsApp group yaffe eyitibwa Online Bible. Mubeereko muwulire ebigambo bino, oba mutusange ku mutimbagano gwa YouTube channel yaffe eyitibwa Hope of Life in Christ Media. Sharinga obubaka buno, genda ku YouTube channel eyo ogisubscribing, ate obeerenga obubaka bwonna obutuukayo obufuna bulungi. Mukama abampeere omukisa. Katusabe. Katonda waffe bale kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Tukusaba Mukama byonna byotukoledde ebirungi tugende tubigabanako ne bannaffe basobole okugulumiza erinnya lyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Sigale ne Daniel Bukenya Lubega kuva ku Hope of Life in Christ Media.